Wanu Christine nafuna olubuto luno nga simanyi nti nno lw'abaana bana naye lwali lwantawanya nnyo era abasawo nga beeraliikirivu ne bagamba nkole sikaani bwangu ku myezi 5 naye sikaani zonna zinakola nga ziraga abaana 3. Kati mu kuzaala olubuto lwanuma nga terunatuuka myezi ndinaduzaalirako lwali lwa myezi 7.5 naye lutandika okunnuma nga nfunye sayinizi z'okuzaala ne ngenda ebbombo ne bangamba nti olubuto terunatuuka naye olina sayinizi z'okuzaala ne bandifaringa ekawempe. Kati ekawempe ne bangamba tugenda kuwa eddagala lisitopinga okuzaala kuba olubuto lukyali luto. Ne bakikola ne bigaana ne bagenda mu maaso n'okukola ki ne bangamba tugenda kulongoosa tuggyemu abaana kuba sipeesi ntono ne bakyasobola kuliramu. Era kye baakola naye mu kunnongoosa ne basangamu abaana 4 naye nga sikaani zaali zirabye abaana 3. Kati awo wonna nga tufigitinga okunoonya obugoye ebiki byonna mbeera teyali nnungi okutwaliza wamu kubanga twali tusuubira abaana 3 ate nga bali 4. Kati awo n'omwami wange naye n'atera awo we nakoma okumulaba ne mu ddwaliro si yeyanzijayo. Kawumbero ne banzigyamu abaana nembeera awo nga n'ebyokwebika sibiyina kubanga twali tetulina busobozi bubitegeka ne banjiiza eby'eddwaliro era byenneebikka mu kaseera kukaakano olwagira ne bivaayo eyo mu kuyeta ne ŋŋenda abaana nga babatutte dda mu nassale. Kati nembeerako eyo naye nga n'ekyokulera ab'eddwaliro be batuyamba okutufaawo nga sirina buyambi nga n'omwami eyandinyambye mu kaseera ko nga taliiwo kuba naye yali atidde ng'akivuddemu. Nalira abaana bano engeri gye baali tebatuuse ne babeera mu incubator ebitala byabakosa amaaso era abasawo bagenda okubakebera nga amaaso beetaaga kujjanjaba. Ssente siziyina neetaaga buyambi okulya kwabwe amabere tegabamala era neetaaga okumyongerezaako amata nazo ssente siziyina era neetaaga buyambi. Nafuna amawulire nga omutuuze wange azadde abaana 4 natuukawo era ne mulaba nange embeera gy'ayitamu sinulungi. Omwami yamuddukako era n'obuyambi tabufunirako ddala. Kale nze twagenda mu ddwaliro baavaayo bulungi ne bakomawo ne tutandika omulimu gw'okusondereza ku kyalo. Tugezezzaako nnyo nga tugenda njujju nga tusondayo kasente akagula amata akagula sabbuuni pampa wamu n'emmere. Tugezezzaako nnyo nkoze nnyo omulimu gubadde gw'amaanyi naye bannange nange entendewaliddwa kwe kudduukirira bannamawulire era mbaleese olunaku lwaleero ne tukubeko omulanga mu gavumenti. Era nsaba bonna bekikwatako nga Mama Fiina, Prime Minister, Mama Wakiso, Spice Diana, Hamu, MP Zambale, munanga guwa media tuviireyo mukwano ojje tulabe ng'ono omukyala ayambibwa. Tusaba buyambi okuva mu makyaki gonna aga Uganda, abakristaayo, kyaki z'abalokole mwenna tulabe ng'omukyalo ono asurvivinga mu nsi. Tetwagala baana bano abasuule kuba ne baana abansuulira wano ku kyalo mwenna nga mufuti wa Uganda, ba district kaadi, ba chief kaadi n'abaana abakyala abaweereza mu bizikiti mwenna bamaama tubadde tubasaba nga tukuba omulanga gye muli omukyalo ono mumufunire ku buyambi ng'obuyambi bw'emmere, pampa, talina waasula, abaana talina waabasuza ddala kuba eriya yonna gyali mugirabe ya bunnyogovu ate nga abaana ba premature abaana badde mu incubator bateekwa okuba nga we basula waliwo akabugumu. Ennyumba ennyingi gye basulamu terina masannyalaze. Kale tukuba omulanga nti buli alina kyayina. Abasuubuzi b'eggwanga lina basuubula e China, basuubula e Dubai, abasuubula wa mwenna tubasaba buyambi
owa pampa owa incubator ayina zino flaska bane tulina flask emu tetumala bannange tetulina byakukozesa wano ewaka era tusaba nga nze obw'abakyala banaye bakyala bannange munkwatireko omuntu okuzaala abana kiba kyamaanyi nnyo katonda yaba akikoze naye era tusaba bannaffe abalinawo ko mutukwatireko abaana abo kubanga abasawo baatugamba buli ssaawa ekoona tulina okuba nga tubagabirira caayi olina obbacekinga pampa olina okubagabirira caayi buli ssaawa ekoona tulina obbatabulira caayi kyova olaba ogwo omukebe bagunywera olunaku lumu omukebe ogwo ogw'amata tugubawamu olunaku lumu kati ekirala twetaaga mutudduukirire abapampa tusaba obuyambi bwammwe gye muli kubanga buli rawundi gye tubakyusa pampa nnya buli rawundi gye tubakyusa pampa nnya katusaba okutudduukirira n'ebintu ebyo ebikozesebwa tusobole okulaba namukwano tusaba otuyambe kampuni ya mukwano tusaba otuyambe otudduukirire eri Nakawere nsobole omulabirira nange nneme mudduka kuba nange muganda wange nange ntuuse okuba nga nnemererwa olw'okuba nti sirina buyambi muyamba naye ate sirina buyambi busobola kuba nga nange nsobola okukolaki okumuyamba kuba nalekawo omulimu gwange ova lwe nalekawo omulimu gwange uva mu ddwaliro paka nakati tuli naye tetulina kyakulya tusiiba njala tetulina kyetuwa abaana basula bakaaba tubeera mu bbawa amazzi amata olugwawo nga tubawa amazzi tubatambuza ne mu bantu okula nga tusobola okuba nga tubayimirizaawo naye ngerawo omanye eby'abantu ate nga tebakkirizibwa kubanga tubatambuza naye tubatambuza olw'embeera gye tuyitamu okubaswakira kye banaanywa ne Nakawere kye nnamubeezaawo bannange tusaba ku buyambi bamaama bataata buli muntu kinnoomu yenna asobola okutukwatirako n'okuba nga tubajja ne mu mbeera eno gye balimu kuba si kyekino ekifo kye bandibadde babeeramu naye bakibeeramu olw'okuba tetulina we tubeera so tusaba okuba nga tufuna we tubeera basobole okuba nga bava ewannyogoga kuba abaana babadde mu byuma tebabakkiriza basawo kubakumira mu mbeera ya bunnyogovu tusaba mutuyambe buli atulaba mwenna mutudduukirire ebyokwambala tetulina ebyokulya tetulina wetubeera tetulinaawo oyinza gamba muntu nti tubeera mu mbeera nnungi ne wano si we twandibadde so tusaba mutudduukirire n'abakyala akoze omulimu ogugwe n'okulaba nga atusobodde otuleetera abakamera olw'okuba azitoowerebbwa nasobola otuleetera bakamera basobole otukwata musobole okuba nga mutudduukirira mutuwe ku buyambi gavumenti mutuyambe bannange ku lw'embeera gye tulimu